okukuza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo akwatidde olwaleero. Wabula obutafaananako na nzikiriza ndala, abasoddokisi olwaleero babadde bakuza olunaku lwa musaalaba Kristo kwe yakomererwa, era ng'okusaba kuno kukulembeddwamu Ssaabasumba Abasoddokisi Metropolitan Lwanga. Metropolitan Lwanga mu bubaka bwe akungubagidde nnyo omugenzi kati abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga, era amwogeddeko ng'abadde munywanyi we era bingi ebibadde bibagatta. Tulumirwa awamu n'Eklezia Roman Catholic yenna mu Uganda ne mu nsi yonna olwa Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga okutugendako amakubwa. Metropolitan Lwanga alaze obwennyamivu olw'engeri abantu gye bagenda bafa mu ngeri etategeerekeka, n'agamba nti ekya Ssaabasumba okusangibwa ng'afiiridde mu buliri kyamukubye enkiko y'amaanyi. Fwe tujja genda mu maaso nga tubuulira nti sikwe guli bwe buti. That is not the common good. Metropolitan Lwanga yeekokkodde nnyo engeri Uganda gyetambuzibwamu, n'agamba nti obwenkanya bugenze buggwa mu bantu. Waliwo enkulungo ey'abantu abasinga obungi. Abantu abo bonna abasinga obungi nga balwanirira bulamu bwabwe bwokubwa. Alowooza bulamu bwe ye obwe. Atta n'abalala ku lwa bulamu bwe ye obwe. Alimba n'abalala ku lwa bulamu bwe ye obwe. Anyoomoola n'abalala ku lwa bulamu bwe ye obwe. Eyo enkulungu etwaliramu abantu bangi. Sigamba mu Uganda baka, mu nsi yonna gye bali abantu abayiro. Ssaabasumba Lwanga atotodde ekyama nti yali yatuuka n'okulabula omugenzi ku balabe b'Eklezia, era okufa kwe agambye nti ddibu ddene nnyo ku ludda lw'enzikiriza wano mu Uganda. Era nze mu mukwano ogwavu buli kiseera nga biveeko ebyo baleke ate oba tebasobola kukutegeera baleke bwekola byaffe ebyo byaffe kubaffe esaka eyaffe bo tebategeera wayi eri. Buli kyebyo nga twogera. Akati mwala luno njagala okwatukiriza nga mumpulira mwenna abamu nti Ssaabasumba abadde ayogera common good nga talina lwogera lwe lwatateekamu common good, naye nga kireka awo ate nze nyogerako common good obumanikayi. Musajja wa Katonda Metropolitan Lwanga akolimidde nnyo buli muntu ali awo okukola ebintu ebirumya abalala, era bano abayise bamalayika ba Sitaani. N'abayise socio economic political whatever, abalowooza nti byonna byabwe ate si ebintu obuntu byokka kuwaayo, naye naffe ffennyini abantu batutwala tuli bugagga bwabwe bo. Ekitegeeza olutalo lwaffe olusookera ddala ffe abagoberera Kristo kulwanyisa abo abaagala okututta n'okutumalawo. Baba bantu banaffe baba bafudde bamalayika ba Sitaani. Njogedde bisana. Mu ngeri ey'enjawulo, Eklezia y'Abasoddokisi mu Uganda yeegasse wamu okwebaza Katonda olw'okusobozesa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omulundi ogw'66, era okusaba obukulu kubadde ku Eklezia Namuŋŋoona. Ssaabawolereza wa gavumenti ya Kabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika asomye obubaka bwa Katikkiro, era asabye abantu ba Kabaka okussa mu nkola ekiragiro kya Kabaka eky'okwewala siriimu. Abavubuka babeere basaale okulwanyisa mukenenya. Essira liri okulwanyisa mukenenya bonna ng'abasajja n'abalenzi be bakulembeddemu. Tugende twekebeze ng'osangibwa n'akawuka n'obujjanjabi. Ku lulwe ng'omuntu, Oweekitiibwa Christopher Bwanika agasse eddoboozi lye Ssaabasumba Lwanga naddala engeri bannakigwanyizi bulijjo abaliwo okutwala ettaka lya bannaabwe, n'agamba nti okusoomoozebwa
kukyali kunene nnyo. Tulwana nnyo, tuluubirira nnyo okulya ensi tugimalewo nga tulinga abalina olubuto mweja, ne tukola ebikolobero ku bannaffe, ne tukola ebitali bya buntu. Ekyo ssebo Ssaabalabirizi, olutalo lw'ettaka tulina okululwana. Ekelesiya ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano mu mwaka guno. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze. Kulikayo nnyo munaffe.